Gashumba tumususpendinze obutaddamu kwogera ku nsonga z'Abanyalwanda. Tumususpendinze taddamu kwogera ku nsonga z'Abanyalwanda, asigale ku nsonga z'abavandimwe. Ensonga y'Abanyalwanda oba yagenda mu bavandimwe abeere mu bavandimwe atandikewo ekika kye naye ave ku nsonga z'Abanyalwanda. Bwe tubanga cause ya kulwanirira bunnansi bw'Abanyalwanda abaffe Uganda bye yasanga kuno. Owulira mwate abatali baffe bakuno temweyingiza mu nsonga zaffe. Oyo omwami mufumbira bwe mba muwaayiriza ave yakyewakane. Naye Kasumba talina omukazi, talina nyumba, talina ewuwe n'akatono. Manyiwo nakula n'ekitaawe. Talina. Bw'aba yabula omukazi ye yandibadde amunoonyeza. Oba owulira? Mpulira. Ng'ate amunoonyeza si mu mawulire kuvaayo kumulangira. So bw'abanga oyo ye yeeyita omukulembeze w'Abanyalwanda. Owulira? Mpulira. Then tuli mu ttabu. Oba ojjukirako mu biseera Jakana Sulaiman Nadduli omugenzi bwe yavaayo n'alumba abaami omwami Kananula nga bali Mmengo wabiwulirako. Nnyo. Waliwo omukyala Munyarwanda yali mukyala wa Ssekabaka Muteesa omu ku baganzi kuba yali tanamuwasa official kuba bali bapulaninga kumuzimbira lubiri e Bugangayizi nga likyali saza ku Buganda ekyo vula bolo olutalo olwabuyaga ne Bugangayizi lwali munya Abanyalwanda nga balwana ku saidi ya Buganda nga Bunyolo yagala basesemya ate wano mwanyinaabwe gye bagenda omuzimbira olubiri e Bugangayizi. So kakati omukyalo oyo yabayita kuba yawulira be bali Emmengo. Si musajja. Tata wa Gashumba gwe bayitanga Gashumba. Tata wa Gashumba ye Gashumba. Nakula naye myaka gyonna tuvuka bwaffe. Twali tulina ne factory y'emwanyi ewaffe ku kyalo ekyeshero. Olidde mukyala. Ekyo yaba okutegeeza nti Gashumba bamuwasa buwasa. Atayina na bamuwasa. Tubasaba bwe tubanga cause ya kulwanirira bunnansi bw'Abanyalwanda abaffe Uganda bye yasanga kuno. Owulira mwate abatali baffe bakuno temweyingiza mu nsonga zaffe. Oyo omwami mufumbira bwe mba muwaayiriza ave yakyewakane kuba mu byafaayo mbimanyi nti mufumbira ne butya bwe yafuna status y'obufumbira ngimanyi nani gwe yeeyitirira okubeera kitaawe. Tujaffe gino nate mbaniriza nnyo mu programu yaffe yonnaku olwaleero mwenzizeemu okukyaliza omukulu Zabanyalwanda Biraalo kozi bwayi eddala Biraalo Eriya Zabanyalwanda Biraalo Eriya mukyaziza olunaku olwaleero nga wakayita olunaku lumu lwokka nga wabadde ovaawo mpitewo ow'Abanyalwanda abafuumudde mukulu Gashumba mu bintu ngamuga nti mukulu Gashumba gwebyo ebintu byaffe biveemu akati olunaku olwaleero mukyaziza Zabanyalwanda kubanga yakulira Abanyalwanda bonna abali mu ggwanga akati n'olw'ensonga eyo ayina okutubuulira ekituufu sooka obuuze ku batulaba. Abatulaba mu kutu gwaffe guno gwa Kwezi Media mbalamusiza nnyo era mbaaniriza programu y'olwaleero. Mwami Kwezi yatandise kunoonya jjo. Natandise jjo. Nonnoonya kaguddeyo nasuze ku bunkenke. Naye neebaza Katonda kuba nsobozesezza okuba nga ndi wano naawe. Katonda abawo omukisa nga mulaba emboozi eyo. Kaakati mukulu Eriya Biraalo Zabanyalwanda gwe tumanyi era abantu bakukkiririzaamu nnyo omanyi ngenda ne mpita mu messages nendaba nenga nti bantu ng'omukulu ono bamuwagadde nnyo. Kiki ekyabaddewo olunaku olwajjo? Mukulu Gashumba bamuyisizaamu eggaali. Kiki gwe ng'agatta Abanyalwanda wano mu ggwanga kiki ekyabaddewo? Okusookera ddala jonna twabadde tulinayo executive meeting ng'obukulembeze bw'Abanyalwanda naye ng'obusimu bulinga obusimu ndowooza naye wewanoonyereza nange we nakkubiridde ngenda okudda ku media okuteekako data nga video ziringa 10 abantu ze bakansindikira olwamalirizaawo kwekubira ku mwami Frank ne mugamba owaayo ng'abasajja bakuli bukiika agamba nkwetaaga so tetunalabagana naye nkiwa tujja kulabagana. So scaffolds eziri mu Banyalwanda ziviira ddala mu byafaayo wano e Uganda. Waliwo abaami be nalabye ku TV jo omwami gwe bayita Kananula nali nagaana nno mwogerako ensonga lwaki nagaana omwogerako ndowooza yabagambye emisajja mukulu myaka 88 ffe waffe tuwa abantu abakulu ekitiibwa naye waliwo omuntu lwe yeeweebuula nga tukyasobola kukyebeera ng'olina omukkakkanya
okumuwa level wayina okujja. Omwami oyo yabeerako omukulembeze w'Abanyalwanda. Yadde ate mubiwandiiko si Munyalwanda. Musajja mufumbira. Ate ebiwandiiko bye bya wano e Uganda tebikwatagana kuba alina passports ez'enjawulo. Owulira munnansi w'ensi ez'enjawulo. Oyo mwami abazadde be abali ku biwandiiko ebya wano e Uganda basajja bafumbira baawa. Naye abazadde be abali ku biwandiiko ebirala ate balala. So ebyo tuba tetwagala kubigenda mu kuba abantu bakulu tetwagala balumi. So yabeerako akulembera Abanyalwanda paka omwaka 2011 ne bayita akalulu ekittante okukamanyika mu mugongo nakagamba ate waliwo yangamba mutakaliyo oyo Zabanyalwanda akulimba nanti katika Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Rubega enamba yange 0756599197 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala sobola okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziziko gyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nati yote yajja ne mukoye era teyajja kuba nange nali nkyasoma nzeyi wange yakagendamu bamukuba akalulu jukira oyo kananula omwami gwe nali nkola naye kamuhanjire yakamukuba gwe twajjako kati bamukuba akalulu kubanze natuuka babinyumiza bagamba agenda okukyuka nga layini zooli zeetolodde ekisaawe ky'ekittante nga naye yalina abantu nga bane emabega abaali bamukkiririzaamu kati bamala omukuba akalulu jukire ne bagiyita umubano Uganda Cultural Development Association Uganda ni Banyalwanda Cultural Development Association umubano yes kati bamala omukuba akalulu adduka agenda mu URS byasanga erinnya bali securinga natandikawo ekintu ng'ayagala kuligira yesebu kati ye natandikawo gye bayita umubano Company Limited ate company erinnya alisigaze naye ate kati tekikyali mu association kiri mu Company Limited kiba kikyakola mu company era abamugoberera tebabimanyi naye ye kyalina bagiyita Company Limited era waliwo gwe wegendereze ffe twegendereza nnyo okulumba abantu naye ffe buli we tuva wano gwe wegendereze waliwo abakubira essimu ne bajja twagala kiryalinga eya ku nsonga z'Abanyalwanda oba ekyo kintu kyegendereza ate bwe bava wano ne batulumba ne babako beboogera gwe walaki tewegendereze lwaki tetubaddamu nali nkukubiddeko ne bwanjaga kuddamu mwami omanyi lwaki kuba siri kuleva eddamu bantu bwe batyo beewuguusa baba kuba akalulu 2011 owulira in fact ensonga lwaki sirina buzibu na mwami Frank Gashumba well kyayagala kiyinza okuba tekiri nnyo Abanyalwanda tebakyewuliramu kuba kituufu toyinza kukyusa tribe y'abantu but ijja okubanga waali be baabireetera mu kifo ky'okulembera obulungi Abanyalwanda babalwanirire mu butuufu balina obalwanira nga bakulembera owulira abaami abo badda mu kulwanagana oli yamuwangula okitegedde nono yali awanguddwa oli n'atandika omubano gwali weeguli oli n'atandika omubano Company Limited era kati gye bali mu kuvumirako abantu kampani eyo batunda ki association badde ntindo yeegatta abantu nanti wulira mu kampani eyo batunda ki Banyalwanda ate kati balina kampani ekola mulimu ekyokutunda kye balinamu Banyalwanda babatunda wani ate tumanyi gwe lwaki ogamba bafiirawo ku nsonga z'Abanyalwanda so omwami omukulu oyo kyekyo ekintu kyakulira era kyannaku nnyo nti waliwo omwami gw'otera okuleeta wano oba atera okujja wano kuba otera okuŋŋamba nti abakubidde essimu kyankoze na vidiyo ye wagijjeeyo kyankoze bubi mba njagala nnyo omuntu omwanika abantu bamulabe oba okitegedde bw'oba wakoze naye kiba kirungi n'omwanika abantu ne bamulaba omwami oyo bwe yakulira Abanyalwanda ekiseera kituuka bamukuba akalulu bamala omukuba akalulu mwami Kwezi omwami yeesiba ku Banyalwanda abalemerako ye mu biwandiiko si Munyalwanda owulira kati mu biseera ebyo eyali akulira Abanyalwanda emengo bali bamuyita Hijiro Semajjege bwe mumuyita naye ffe tumuyita Semajjege ye yali deputy speaker wa Buganda
musajja Munyalwanda kati hijira malo okuvaayo avaayo emengo ng'omwami ono yakulembera Abanyalwanda oyo ogwalabye omwami omukulu kakati bano abamu kubakalulu ne batatwala buvunaanyizibwa kukyusa representation mengo ne bamulekayo nga gyali bo bantu bampololo bahororo tebabifaako so n'asigala nti eno taliyo mu mateeka naye ate mengo bamulekayo of which bali balina okugoberera ne mengo bakyuse obukulembeze ne batakikola kati waliwo omwami atera okujja wano n'akugamba nti ye wakitiibwa wa mengo nti era kabaka yamulwa oba okitegedde kabaka nga yakusanga wa lwaki kabaka mumukakanya okutuuka ku Elise owulira mwami kwezi so kabaka si yamuwa ekitiibwa ani yamutwalayo emengo kabaka amumanyi ngaatula mu lukiiko lwa Buganda nati wulira ono omwami Kananula yatuulangayo jjukira bali tebamugjayo kati kiseera kituuka manyi musajja mukulu endwadde zitandika omubala embiriizi nga takyatuula Mengo kati ono omwana lwamusitula n'amutwala emengo naga bannange nze sikyakola sikyasobola kitegeeze yamutwala gwakiikirira kuba teri Banyalwanda bamulonda kutuula Mengo oliye gwe balonda Kananula esebo Abanyalwanda naye ate naye yali alina okuvaayo kuba bukyanga bamulonda ali mu myaka 15 plus okitegedde yandibadde yavaayo dda naye betwaddira mu bigere tebatwala initiative ku making sure nti tuli represented Mengo ne balekayo Kananula eyali yawangulwa mu kalulu oba okitegedde ne Kananula naye n'abifuula nga bya busika owulira bwe yawulira nga takyasobola n'abaako gwakwata ku mukono n'amutwala n'amwanjula so nga ate Abanyalwanda bandibadde mumala kumulonda be balina okumulonda abakiikirire Mengo era kati we twogerera tuli mu kulonda omukulembeze era tuli mu kutuula ne ba stakeholders tulabe omuntu asaanidde ow'ekitiibwa si bana bakyeyitirira obweyitirizi era tumutwale Mengo atukiikirire Mengo nga awalala wonna bwe tukiikirirwa esebo so abaami abo bewalabye ku media bebo nga bagobye Gashumba ne ngati gwegenda nawe Sabanyalwanda tetukumanye otwesibako bwesibi konze Sabanyalwanda wanginga kituufu okugoba mwami Gashumba bayinza okuba batuufu kuba si bannansi first of all tiimu yawe tugimanyi si bannansi omwami nze nali ntuddeko naye omwami omukulu oyo ne twogerezeganya naye nagenda okukomekkereza nga ye Abanyalwanda baŋŋamba bakulembera si baawa oba okitegedde yakulembera baawa simanyi oba baawa kuba yaŋŋamba ye ne embassy gwe recognizinga oba okitegedde ekyennaku nti navaawo simubuuziza embassy ekyo oba ya Sudaani oba ya Congo kuba yagamba ye mu recognizinga so bw'abanga ye Abanyalwanda bakulembera wano embassy eyina kusooka kumu recognizinga kuba kulembera kitegeeza si bannansi bw'aba balina embassy oba okitegedde ffe Abanyalwanda bano tetulina embassy kubanga bw'ogamba nti embassy y'e Rwanda recognizinga then gy'okiikirira esebo obuzibu saamubuuza yaawa oba yali aŋŋamba ya Sudaani oba yali aŋŋamba ya Tanzania oba yagamba Abanyalwanda bakola atya bakulembera n'aŋŋamba n'okuŋŋa nti UN yamuwa certificate owulira ekulembera Abanyalwanda simanyi abajja kuno abanoonya obubudamu so nagenda okuvaawo nga maze okitegeera nti mu Banyalwanda bakulembera ebiseera ebyo nali sinabassa Abanyalwanda siriimu so kati bw'aba avaayo mu media n'agamba nti Gashumba tetukumanyi mutuufu kuba Gashumba munnansi wa wano Munyalwanda munnansi we Uganda kuba ebyafaayo byatera byogera bazadde b'engeri gye bajjamu wano so bwagamba nti Gashumba tukujje mu nsonga zaffe Gashumba oba obadde weyingiza mu nsonga z'aba refugees n'abatali bannansi nkwegayiridde zikole ki zeesonyiwe kuba ffe wano ezaffe ze tulina zitumala mpulira oba owulira ssebo so olutalo oluliwo kati lutalo lwakulwana ku bantu baffe kufuna bunnansi owulira omuntu yenna aleeta ettaffaali ne bwekaba kataffaali katono n'akateekako tulina kumwebaza bwebaza situlina kumulumba Mr. Gashumba yanoonyaako ku lw'omukaaga ne sisoboka kulabika nanoonyaako ku lunaku lwa Sande ne tulabagana ne tubaako bye twogera n'aŋŋamba ne ku ebyo ebyokugenda embuga gye bayita abakulu gye bali ew'omukulu ne mugamba you can proceed kubanga ffenna kye tunoonya ddembe ly'abantu baffe oba owulira so omuntu bw'avaayo n'amuvumirira nga ye talina kyakoze owulira ebbanga lino lyonna kubanga abo abaami ndowooza bagenda okwamendiga constitution ya ggwanga sijja kwogera myaka gye nali nnyina naye nali mwana muto nnyo okitegedde abo abaami baaliwo nga basajja bakulu owulira mu 95 omwaka ogujja gigenda okuwera emyaka 3 bukyanga constitution eyo bagikola nga bwe nakugamba nze nabagamba ekizibu ekiri mu constitution kuba na meetinga n'omwami oyo owulira ne balyoka basitukiramu nti twakizudde after 30 years constitution ya Uganda ngeri bwetyo owulira nemubanga mu abakulu ababaddewo abakulembera Abanyalwanda bakibagambye bugambi after 30 years
mukyayina moral authority okwogera ku nsonga z'Abanyarwanda. Kintu kya tabbu era tugenda kupetitioninga president yegendereza abantu abo bantu bakyamu nnyo era tugamba n'Abanyarwanda baffe we mubawulira nti baabano bazze teekako kakokola tondeka nyuma ate nga bagenda kutambula eggwanga lyonna mbadde ndi awo wentuukidde wano nawe mwami kwezi nenda omwami omu mumanyi sijja mwogera manyi aliko executive yaabwe yali andazeeko ne kundanga muntu yeggwanga eddala owulira ng'avaayo alumba Gashumba owulira ng'amuvuma size kuwolereza Gashumba but bw'abanga alina step gye yateekinze ffe ate tulina kugyewongerezako si kuvaayo ate kumulwanyisa lwakubanga alina step gye yakoze atya gye yataddewo tulina kwongerezako eyo step bw'aba yataddeko step emu ne twongerezaako eyokubiri eyokusatu paka lwe tunayamba abantu baffe naye mwe mba muvuddeyo kulwanyisa oli ataddeko step kubanga eri gye mubadde mubba alinga eyalinnyeeyo oba owulira kuba omukulembeze bamumanyiza kumulimba na kumubba kyekibabeezezaawo owulira omwami oyo yennyini yali asabyeko ku nte z'Abanyarwanda kiki president nazikwata nazimuwa teri munyarwanda yali agifunye netya nemu ente 10 nenga yasabira Abanyarwanda bonna obo kitegedde so kati bwawulira atajegabadde gava waliwo yalinnyeeyo mwagala kulinnyayo kigere obo kitegedde so tubasaba bwe tubanga cause yakulwanirira bunnansi bw'Abanyarwanda abaffe Uganda beyasanga kuno owulira mwata abatali baffe bakuno temweyingiza mu nsonga zaffe oyo omwami mufumbira bwemba muwaayiriza aveeyo akyewakane kuba mu byafaayo mbimanyi nti mufumbira ne butya bwe yafuna status y'obufumbira ngimanyi naani gwe yeeyitirira okubeera kitaawe mu biseera ebyo Abanyarwanda baali babacojja ku mulembe gw'obote okitegedde n'abaako gwe yasasula n'afuuka kitaawe oba okitegedde so tetwagala kutusimaasima kuba tujja kuvaayo tubyogere yafuuka kitaawe n'afuuka kitaawe ne mu biwandiiko yalimu so baleke kutusimaasima Mr. Gashumba aba yateekinze step n'abaako kyakola ku lwaffe ffenna tukyebalize Katonda enkya naffe eri public office president gyali state house bwe tunaatuukayo twongerezeko ebyo tulabe biki Gashumba byatasobodde kola twongerezeeko tulabe nga abantu baffe bayambibwa so tuleke kulwanyisa nange abo si balwanyisa owulira mwami kwezi ekisinze bw'oba weegendeza naye nagaana okubaddamu ekisinze okunyiiza media yonna bagiblastinze bavuma Gashumba bavuma buli kiramu teri gwe bawa mukisa kweyogerako oba okitegedde so kyatabbu nnyo era ffe ng'obukulembeze bw'Abanyarwanda tukivumirira twagala nnyo okwegattira awamu okolera abantu baffe naye bwe wabaayo ka click nga ko kyekaliko kulwanyisa Abanyarwanda ne bino bye katulimba nti kali mu kwetoloola ggwanga owulira mwami kwezi ku amendinga constitution kakimanyi bulungi kajjudde namujinga oba gwe twandiise kawukuumi awulira mulimu abantu nga ne president bw'abalabako obulabi asinduukirirwa emmeeme kuba bamanyi ebikolwa byabwe nga babbya mu manya g'Abanyarwanda ne bakunakuna waliwo n'ebirala ebikyamu byebakola oba okitegedde so kati bwe twali tutandise kino ekyokwamendinga ne bakiyingiramu bakivunze kyova olaba ffe ne kino kibagamba okwetoloola olowooza ffe tetwetoloola gwe babuuzi namwe mutamu naye ogamba tulina wetubyanawunsinga kuba tukimanyi wetubyanawunsingira bagenda kujja babiyiikemu babyonoone bano kati bo batambula bagamba ki baagala kwamendinga constitution ya Uganda ate mwe mutambula mukola ki kwamendinga constitution ya Uganda mwenna muli ku nsonga yeemu naye ffe tetwogera kuba basajja bakambwe nnyo bavuma teri kye batalumba teri kye basajja babi nnyo oba okitegedde so size wano kubalumba naye kinkoze bulungi n'ompita kuba kibadde kyetaaga okusolowinga mu light kye beeyitira nti bebakulira Abanyarwanda balina kakiriki kaabwe Uganda ndi Banyarwanda Cultural Development Association Company Limited akantu ako olina okatunulirako ennyo kyeyo kye bakulembera kuba nze tuba tugenda okulonda nagenda nembinonyeza ku n'empapula nzirina so bwe baba babiwakanya nze nja kuzikuleetera wano oziteeke ku media nazijja mu URSB gye babiwandiisiza Uganda ni Banyarwanda Cultural Development Association Company Limited abantu abo njagala obanyonyola akantu ako Company Limited saagala kagenda mu kubanga kasitotekako limited kibeera kintu kikyo tolondebwa kubanga abalimu nga ba directors tebavaako eyo company yaabwe kati association nti Gashumba bali mu mugoba mu byabwe bo balaba alinga alumba company yaabwe ate company ekitundibwa ekirimu Banyarwanda naye Kasumba abibaddemu ebyaki ebyabo
simanyi oba bibaddemu kuba nawulira agamba ina life membership ey'omubaano kati simanyi mubaano ki gwe yali ayogerako oba gwabwe simanyi bwe gubanga gwabwe balina obuyinza obumugoba akomewo eka tumwaniriza kakati we forward ki eri ku Banyalwanda wakati w'okutabulwa bano babatabula kati nga gwe Ssaabanyalwanda omutuufu akulembera Abanyalwanda we forward ki gy'olina eri Abanyalwanda we forward kyonna kyekiri tulabika tutandise otutuuka ku lujjuliro ffe just kyetugenda okulabula gavumenti kwewala gano malindirizi kirungi ebamanyi era bw'otuuka mu offices baga naye bano okitegedde babamanyi endya n'ensula n'ebikolwa byabwe ebibi oba okitegedde enkya bagenda kukubira bagenda kuba bali wano wokateerayo nze mbamanyi tebalina byakola oba okitegedde so ebamanyi first of all ffe ng'obukulembeze bw'Abanyalwanda tuli mu good terms ne gavumenti yaffe era bwe twogera ewulira tubadde tugisaba owulira mpulira ensonga zino ez'Abanyalwanda kuba bano abazirimu tebazirimu ku lwa bulungi bw'Abanyalwanda waliwo kye bayita okuzonzoora mu Lunyankole kiringa bw'onaaba n'ebijanjaalo ng'olina bijjamu kawuukuumi tugisaba okuzonzoora bwe tubanga ffe Abanyalwanda tuli bijanjaalo esooke tuyambe tujjemu kawuukuumi ereke tulekera kawuukuumi tutawaanya kuba kawuukuumi mungi abuza abantu ebijanjaalo ebisinga agenza abirya abimazeewo oba okitegedde so ensonga z'Abanyalwanda bo bawulira balina monopole baba kuba akalulu bagaana okukkiriza owulira mu sectors buli wamu bateekayo omuntu owulira nti Mengo bagenda ne bateekayo eddobo era tuli kumpi kukiika mbuga lwaki temugende Mengo Ssaabasajja Kabaka ne mumutegeeza ensonga zino video tumanyi zituukayo tugenda gende nja kubulira na butya bwagende Mengo oyo mwami kuba mbimanyi kuba n'ekyali kimututteyo bali tebagenze kukyakugenda tujja kifunira program kuba nakyo kiwanvu ne bwe kiba kiwanvu naye abantu baweeka akatono agenda atya Mengo lera agenda kussa amasimu si olaba nange agankubira seba munywevu okay kakati agenda atya Mengo oba ojjukirako mu biseera Jakana Sulaiman Nadduli omugenzi bwe yavaayo n'alumba abaami omwami Kananulanga bali Mengo wabiwulirako nnyo waliwo omukyala Munyalwanda yali mukyala wa Ssekabaka Muteesa omu ku baganzi kuba yali tanamuwasa official kuba bali bapulaninga kumuzimbira lubiri e Bugangayizi nga likyali saza ku Buganda ekyo vula bolo lutalo olwabuyaga ne Bugangayizi lwali munya Abanyalwanda nga balwana ku saidi ya Buganda nga Bunyolo yagala basesemya ate wano mwanyinaabwe gye bagenda omuzimbira olubiri e Bugangayizi so kakati omukyalo oyo yabayita kuba yawulira bye bali e Mengo owulira n'ayita mwami Kananula kubanga ono yali taliyo n'amuyita n'amugamba nti mwana wange sina mwana wange kuba naye mukulu munne naye ali myaka ng'egya Kananula n'amugamba mwanyinaze bwe nali nkyali embuga nga Ssekabaka Muteesa yakyafuga kuno Ssekabaka Mutara ow'okusatu Rudahigwa bwe yajja wano waliwo ettaka lye yamuwa liri saidi z'ekibuye so sandyagadde kufa ttaka eryo nga tebalituddiza n'agamba naye engeri gye tusobola okulijjayo kuba Rudahigwa baali muwanga muntu tebali wa Banyalwanda community n'agamba ate nze ndi wa mu lulyo kitegeeza Rudahigwa waba taliwo nze nsobola oddikirayimenga kati nga gwatuula Emmengo mbadde nsaba nyina n'ekiwandiiko kyange onsitule bukolokolo tugende ng'amba omwana ttu kubanga nyinimu ava mutabani we owulira nti ettaka lyaffe eryo baalituwa owulira so alabe bwe liba nga abantu baali okipayingako kati bwanaalituddiza ffe nga Royal Family kubanga Royal Family ye Rwanda lero mbadde saga agenda mu byafaayo oluse olwasembayo okufuga babayita bahindiro biba Ssekabaka omukaaga abasembayo basibuka ku Ssekabaka Yuhiga Hindiro oba omwami Yuhiga Hindiro bali Ssekabaka mukaaga kubanga yazaala gwe bayita Mutara Rwogera n'azaala Kijeri owokuna Rwabugiri eyamuddira mu bigere yemibambwe Rutalindwa nawulira nga radio Rwanda eyimba agira Kijeri esebo eyo naye tujja tuukayo owulira twogeddeko basatu tutuuse ku tutandikire ku Mutara Rwogera netugenda ku Kijeri owokuna Rwabugiri netugenda ku eyamuddira mu bigere emibambwe Rutalindwa netugenda ku Yuhi Musinga netugenda ne kono Kijeri yasembayo netugenda ku Yuhi Musinga sorry mbyogedde bubi bali Ssekabaka mukaaga
yuhiga hindiro yazaara mutara rwogera nazaara kijeri wokuna rwabugiri abo babiri kijeri wokuna rwabugiri eyamudira mbigeresi ya muzaara mibambwe rutarindwa yes rutarindwa avaako kuddako yuhi musinga ye wokuna yuhi musinga avaako kuddako mutara wokusatu rudahigwa oyo gwe bawe ettaka rudahigwa avaako kuddako kijeri asembayo ndahindurwa kijeri oyo Habyarimana gwe yawamba esebo oyo ndahindurwa asembayo kyovala bayimbanga agira kijeri esebo so kati bebe oluse omukaaga betuyita abahindiro kuba sibuka kuseka bakagahindiro obo kitegedde kati omukyalo yasibuka mu oluse lw'abahindiro nabagamba tugende embuga nsabe takeri bakole batya balimpe dina tuyambanga community yadde bali muwanga muntu dijja kubanga erize mu royal family naye ne baba ali Rwanda ali wano ali wano waffe Buganda ye mukuba mulabirira Katonda wa twite mugenda abantu bano mulinda bamale kufa ero jja tutwala nje batwala mbajeko interview ujja tutwala obo kitegedde so kakati batuuka jukira kati omukyala abagambye bwe muna mwetegese mujje tugende embuga jukira yalina okwanja ensonga okumaba n'abasajja bazibu omukyala olwaba wappa ekyokola tebaddamu nakumukubira simu agenda okuddamu balaba nga bali mbuga wakatikiro batudde dda ye tebakyagala kumanya waliwo ettaka wano tebamanyi na byakwogera oba kitegedde waliwo ettaka wano eryaweebwa Abanyalwanda kati efuse lya Abanyalwanda eryaweebwa Abanyalwanda tefe bukulembeze bwa Abanyalwanda diri awo kibuye tuzibadde tuzekola ki kutuwa ttaka eri kati omukyala bwabiraba owulira jukira omuntu oba olina omukono embuga alina we yalinnya ku buleeki nagamba abo sikola ki sibamanyi ate omala Abaganda bagezi bagamba n'abantu tugenda baswaza n'omuganda naye muzeeyi watuulanga embuga owulira naye lwaki tokyajja ekifo kya mukiri wano kikalu nagamba wa endwadde zikola ziki zimbala embiriizi naye mu baana benzize nabo waliwo n'omwana ajja kugira akola ki antuulirawo bwati bwamuleeta emmengo naye nga teyali consensus y'Abanyalwanda okubakiikirira emmengo era bwe tutyo bukolokolo bwe tugenda okumugjayo kuba tugenda kubanga muzeeyi bwaba takyasobola then kakati ate ng'ogyeko n'okusobola ye bamukomererayo na misumaali nti tavaayo ne president wano oluvannyuma lw'emyaka 5 tumulonda tumukubako akalulu kati ye yaani kati tugenda myaka 2 ali Mmengo akolayo ki bwakyusa bayagala okitegedde so ng'obukulembeze obupya tuli mu consensus n'abalala okulaba nti tunoonya ow'ekitiibwa atali akyeyitirira kati tubadde tutunamaliriza Katikkiro yabaddamu ata ku nsonga y'ettaka libaali bayita ery'Abanyalwanda Katikkiro yali alinnye ku kyawakati Katikkiro naye yabagamba ensonga eyo ngenda gibuulirizaako oba kitegedde mbuuze omukulu ensonga ezo ffe twali tetuliiwo mbuulirize omukulu kyanaatugamba kye tunaakola ki naye Katikkiro yali alinnye mu kyawakati ekintu ne kifa kati omukyala ye baamuwa ettaka lye ebyo nabyo tujja bifunira obudde bwabyo si bye byatuleese leero nzize sizze kwogera ku byafaayo esebo so ebyafaayo tuba tumanyi bingi so omwami bwagenda Mmengo era bwajja wano bwojje weegendereza bw'oba omubuuza atandika kati simanyi baffe nyinimu magulu nyondo alengera ewala yandaba nga kulava wa masiikiri ng'omuti obodde nnyo ow'ekitiibwa kayitano no kuba si ye yamulaba waliwo yamukwata ku mukono n'amutwala amutuulirewo gwatuuliddewo mufumbire oba bakiikirira abafumbira ffe tetulina buzibu ffe tugenda kutwala akiikirira Abanyalwanda tewali buzibu situkiinamu buzibu oba kitegedde bwe baba basazeewo gundi gashumba kumugoba oba kitegedde oba ennono za wano mu Buganda we tuli nti omwana bwagezaako okwagala okuva ku mulamwa oba ku nnono z'eggwanga wabeerawo ebibonerezo bye bamuwa n'olwekyo okuva leero n'okgenda ddala mu maaso engeri gye tutambula Gashumba tumususpendinze obutaddamu kwogera ku nsonga z'Abanyalwanda tumususpendinze taddamu kwogera ku nsonga z'Abanyalwanda asigale ku nsonga z'abavandimwe ensonga y'Abanyalwanda oba yagenda mu bavandimwe abeere mu bavandimwe atandikewo ekika kye naye ave ku nsonga z'Abanyalwanda Honorable Mukasambise Gashumba is their student waabwe singa bakola bye balina okukola abavandimwe bandibadde tebaliiwo oba kitegedde kubanga yandibadde talina nsonga emutandisa section ekyabavandimwe ate abavandimwe nabo ssebo bangi
abakikiririzamu we lwaki section izo neza abanyarwanda tezegatta kati ke twatandise communication nezikulirwa Sabanyalwanda tugenda tuli mu kukanya tugenda kubako bye tukiriziganya nabyo obo kitegedde okulaba nti eno kerere evaawo eno kerere eri mu Banyalwanda evaawo ng'atereetebwa abasajja bakulu obo kitegedde so tubasaba muli bantu bakulu mutuuleeko ewammwe mukaddiwe bulungi otherwise kanchogere mu Nyarwanda turaza kubashajisha nabi ni mutitwara ni mutitonda muri abantu bakuru turabubaha ariko ni mutitonda abana baraza kubacishamo icyo bita igari bajya bayisamwe gari abavubuke naku zino balwanira rights zabo tebalina passport tebalina biki muje muvayo n'emyaka jamwe lwakuba mwe muzirina mwineze ense zenjawulo katonda wange obo kitegedde so lero size kwogera bingi simanyo bocha nyongera obudde nkyayinawo akadaka oyagala ebyononese si byagala njagala nnyo okulungamya so obukulembeze bw'Abanyarwanda weebuli obuli mu mateeka yadde waliwo abasajja abakulu abagana okukkiriza oyo ne yamukuba akalulu musajja mukulu munne bamuyita Kamuhangira ali eyo kira atudde mu maka g'Ente Kamuhangira yawumula naye okuwumula kwa mpaka naye olwamukuba akalulu naye n'akikwatako kuba kati bye bibabeezaawo nja kubira mukulu nja kubira omwana gye oba akantereereza bye bibabeezaawo nja kubira omukulu akasimu mugambe ekintu kino oba okitegedde kati olugwo omukuba akalulu teyakajja namu takasobola kati gwe weesimbawo yesimbawo n'abalala n'atajja ye tasobola kubona okwesimbawo zaali mpaka ate ate kyasinga okunnyumira mu bantu abanwanyisa ye teyaliimu oyo kati ate ono muzeeyi abakulira akakiiko k'ebyokulonda bankubira nga baliko Old Kampala poliisi ako nako kankabawo ng'agamba tekikkirizibwa kulondesa wano kalulu nga sinze ngambye ye ngani simanyi amwa monopole ku Banyalwanda ngati munga buli bakambo obo kitegedde abasajja nga bazibu osi nakwata simu nakiteeka mu loudspeaker ng'omusajja omukulu asuubiza ensi n'eggulu sijja kubyogera bintu bikyamuagugaba makulu agennyini eri Abanyarwanda ne batusindikira ne kabangali okujja ogoba akalulu owulira olwataddeyo ku ssente ate ayinza okuba nga teyaziteekayo mbw akalulu ka dispatching kakole kati abasajja bazikomba naffe essimu yava waggulu negamba abakabangali nga bwe muze okubagoba ne wabeerawo n'aseerera obuseerezi mujja tugwako mujja tunyumiza oba okitegere naffe twalakozesa kibuli akalulu okubeerawo so beba n'abaami bano obutaboogera kusikuba nga tetulina byaboogerako oba okitegedde balina entitlement bawulira nti Omunyarwanda be balina omukulembere oba ayagala oba takola atya bagambye Gashumba nno talina mukyala mbu akaliga kamutomerera wali mu Lubigi ekintu ekyo kyabadde kituufu ddala okukigamba musajja munnaabwe bw'atyo kibi nnyo era ekintu ekyo kyankoze bubi omwami oyo bwe yayogedde mu bigambo binaga nti yakula ne taata waani wa Gashumba kitegeeza mumanyi bwaba nga waliwo bataata Gashumba basigaza mu nsi yandibadde mwami oyo y'omu ku bantu abandibadde bamulungamya owulira bw'aba yabula omukazi ye yandibadde amumunoonyeza oba owulira ng'ate amumunoonyeza si mu mawulire kuvaayo kumulangira so bw'abanga oyo ye yeeyita omukulembeze w'Abanyarwanda owulira then tuli mu ttabu naye kirungi si Munyarwanda kyekisinga mufumbira so ngenda kubuuza bannaffe aba community y'abafumbira kuba biba mu budami kati tewaliwo alternative yonna batwala mu kooti okweyita kibatali baani abafumbiro nga beyita abakulembeze ate b'Abanyarwanda no kakati ekirungi takulembera Abanyarwanda bawa tewali ensonga yakumutwala mu kooti owulira Abanyarwanda bakulembera bamanyikiddwa buli omu abamanyi kebere gavumenti ekola etya abarefugees gwe tebakuvunanyizibwako tebavunanyizibwako omuntu nze okumuvunanyizibwako kwe kubanga constitution ya Uganda emukkiriza omulala gwe nnwanako yoyo nti Uganda yamusanga wano naye ate nga takkirizibwa kufuna passport ate kiki oyo nfiirawo gwe njagala akola atya afune documents entuufu Omulanyarwanda yasangibwa wano nga Uganda yamusanga wano ey'enkaaga mu ebiri nga tebanagigatta wamu naye aba Munnayuganda kati ate abo be bamma kati nze biraalo tebaginnyimangako oba okitegedde naye ate abo babamma gwe biraalo lwaki tebagikuma nabinnyonnyola wano ogenda kuzza mu history naye abantu bagobera episode za Sabanyalwanda leero si episode eya bulijjo gye bayita Omunyarwanda yaani episode gy'ompitidde ssebo
yakwanukula bakulu olukiiko olwajja olwabadde luyitiddwa kukola ki Gashumba ki kyamututtemu ogamba olwabali kuba naffe twabaddeyo n'olukiiko nga executive olwabali lwe bamuvumiddemu ne bamwogoloza ate okyogedde ekyabadde kiruyisiza kumuvuma babadde baluyise kumuvuma ate tebakikoze olabamu ekyamagezi ekirala kye bakoze kumuvuma kumuvoola ekyamuvumiza yagalinnye bulijjo gye bagasena gye gava yagenze wa president yagenze w'omukulu ate omukulu bamumanyiza kumubba tetujja bigendamu abasonyiye emisolo gy'ebizimbe byabwe wano e Kampala bakubisa obulevu wansi n'abasonyiwa bamugyemu ssente bamugyemu ente nawulira waliwo gwe basonyiwa obuwumbi obuna ani oyo era beebo bennyini bw'oba wakiwulira nakiwulirako kyekyo tinno waliwo omusajja yali munyarwanda nga Uganda Revenue Authority muli bubi n'agenda n'akuuta akalevu wa president ne president n'asonyiwa abo Abanyalwanda ffe abantu baffe bagundi bano basembule tonafuna bufunyi mukisa kugenda mu maaso ge donafuna omukisa naawe ajja kujjiramu kuba oli yennyini buyinza wano so ne bwolaba nga bali mu kulwana wano ne waliwo ebyana president alimba waliwo ebyana n'ebyana Abanyalwanda abaagala nnyo okusinga ate bameka beyawa bw'aba yawaayo omu ng'ate tumwewakanye biliyoni nnya zandizimbye oluguudo lwaffe Kassala ate ffe tumwewakanye si waffe mufumbira ogamba nti abafumbira ffe temutusibaako naffe tweyaguza lujjo bagambye tebakumanyi era konaddamu okuyita Ssaabanyalwanda kituufu tebammanyi bagenda kufaafagana naawe kituufu tebammanyi era seetaaga bammanye kuba siri omu ku communities zaabwe nze ndi Munyarwanda wa Uganda period seetaaga nakummanya waliwo omuntu eyandyagadde okumanya ebintu ebisinga obawe ku nnamba enamba yange kambawe yange kanjogere mu luzungu okusooka 0785 29 35 64 oba mu Luganda 0785 29 35 64 ate mu Lunyarwanda sijja jogera mu Lunyarwanda nyine ensonga zange Abanyarwanda bajja gifuna nedda sebu waliwo Abanyarwanda bali mu diaspora nga babuzaabuziddwa kirungi nnyo last time nawe ennamba eyo Abanyarwanda mu diaspora ne bajja mu inbox yange bangi ate nebaza nnyo turn-up y'Abaganda kuba bwe tuba tusomesa wano njagala nnyo bwe mba nze mu discussion wano buli omu afunemu kireke kubeera kintu ky'Abanyarwanda oli bw'alaba Ssaabanyalwanda nga ebyo by'Abanyarwanda tebinkwatako naye bwe nzija wano nkwata ku buli kimu nenkwata ku bya Buganda neŋŋenda e Bunyoro Tooro neŋŋenda e Burundi neŋŋenda e Karagwe oba okitegedde fina tu benefiting so mu bantu abeebaza mulimu abaana Abaganda bali mu diaspora era nga basaba lwe tunakumawo ne episodes Omunyarwanda yaani tukwate ku nsonga zaabwe nagamba naffe batugamba ekika kyaffe kiva Bunyoro njagala lwolijja nakyo okikole ki okikoneko okyogereko so ebyo byonna bwe tunajja tujja kukola ki tujja kubyogera naye wandeese kaguddeyo ng'ensonga ezindeese ndowooza jadde nziyiseemu lukwakwayo zijja kuyamba okulambika abantu baffe Mukama abalinde kale bwe ntyo bwe mbadde ne Ssaabanyalwanda mukulu Biraalo muleese lukwakwayo ledde mulaba eddakiika zibadde ntono tezibadde ng'eza bulijjo kubanga ali mu bwangu agenda mu nkiiko ez'abakulembeze banne Abannalwanda gy'agenda bannange leero tulabye Abanyarwanda bandi bubi nno bakwagaza ki bankubira amasimu mwami Kwezi omusajja waffe lwaki omuwa obudde butono gwo papa olwaleero nze nkupapizza kuba gwabadda neetaaga Kwezi omusajja ososola bana bansosozza ffe waffe era gwowa obudde obutono abalala obawo obudde bungi sebo bagambe nti goduse ku luno nze nziruse kuba obadde neetaaga mbadde nyinayo court session ate Abanyarwanda bagambe buddemu waliwo meeting eneetaaga ate Abanyarwanda bagambe Kwezi tanywa mazzi nange nywa ku matanga agalaga kati gwa matama gonna gali bwegati nze ninga amaze emyaka n'emyaka sirya kandi ne bw'oba onywa kani y'amatolozo okyakyuka kati naye kali wakiriko olususu lunadda ngenda bagamba Mukama kale bwe tutyo bwe tubadde ne Ssaabanyalwanda mubeere bulungi mweraba naye Kasumba talina omukazi talina nyumba talina ewuwe n'akatono manyiwo nakula n'ekitaabu talina kyali si musajja tata wa Gashumba gwe bayitanga Gashumba tata wa Gashumba ye Gashumba nakula naye myaka gyonna tuvuka bwaffe twali tulina ne factory y'emwanyi ewaffe ku kyalo ekyeshero ulidde mujamali ekyo yaba okutegeeza nti Gashumba bamuwasa buwasa ate ayina nabamuwasa singa bamuwasa singa beerewa
ewe mukazi nakiyombekere naye tewali ali mu bbanga mumpulidde alina omwana waliwo nga atikulu muto maama we ayinza kumuyitirira nga si wuwe mpulidde mutabani talina ndowooza n'eri byafa ompulidde ojo mugambe kimuze yagambye amanyi bulungi nnyo 10/10 nange mumanyi bulungi nnyo kyekyo. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe tusobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Rubega enamba yange 0756599197 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. mu byemizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Daddera Tole Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka. Kye kiseera gw'omuvubuka ozuula talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Daddera Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakooki abalina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abakabi ku mutendero gw'ensi yonna ebiri y'ensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna baba yaayaanira. Kye kiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Daddera Tole Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna. Abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya buti ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774 jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu. Tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku Kings Fitness Center. Kisoboka jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu. Jimu weri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out. Aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna. Kuma Fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex. Tukubire ku 0774 52 88 47. Don't stop until something happens.